ne tugenda ewange naye sawa zalinga mu 8-9 ogw'emisana emisana tu pale nakola ne driver owokubiri najja ne kanta ne batika ebintu byange bintu byali bingi ebireeta ne kanta sitipa oba katipa oba kakanta naye bakubira omuntu najja nituuka ewaka n'oggulawo omuzigo tuva mu motoka kuba twakkirira nze ye bawunsaawe ne driver n'asikaali motoka twalimu abantu 5 nenzigulawo ennyumba n'agiraba nambuuza sente ziriwa ne mugamba nga bwe nakugambye nti sirina sente kubeera wonawonawo zisuubira ne mulaga ne wenzitereka kwaliko omusirikale owa poliisi teyeetaagisa wedde Navio yenyininyininyini galayisa omuntu we yatwala abunzire anyambe Navio yatwala ebintu ya bintu ki olunaku olwokusatu ekawungeezi Navio yajja aŋŋamba kale ogenda kumpa byolina ewonga wabyogedde nti byolina byemba ntwala kucompensate sente zange zewanziba Navio yali akyaddeko gwe gwasooka ye kenyininyini tuva ku poliisi bankutte peni sayininze fold 3 esimu ze nalina 2 sayininze omufariiso sayininze entebe sayininze TV sayininze fridge TV size ka 42 kunze nene kuye teina makulu omufariiso size 7x7 kikaati sigenda sijukira kika nenga gwali munene mu size atenga mugazi fridge double door one door double alika double kitanda yakireka kote na ngiri kyali kya box cha design imbuza amaanyi kuba sinza yagala ennyo maridadi omungi byebyo kabe yatwala mpozi ne sente ze naina sente mu wallet nina milioni 1.18 katolonga babivuga babizaawa ne Navio waka Munyumba ne Rubaga wane Rubaga babitwala kubira simu bali bazinzijeeko bani akujjekese Navio yagitwala naine simu mu nsawo nga ndi mukomera yagisaba engeri gyali ampisizaamu nga sina mutandikira gimuma simu kikaati yali Samsung Galaxy Fold 3 Samsung Galaxy Fold 3 500GB eyebikula ndi wano tingezezaako mwegayirira personally via WhatsApp ngezezaako kumutuukirira yagamba ati yagezaako kuŋŋamba ngende ku police I go to 999 if I want the Ugandan it's 911 those are the messages I received ebintu byonna byo byatwala bibagibwamu sente mmeka gwe woba obalabalamu essimu 2 buli emu yammeka buli omu amanye ebintu bino bitundibwa okusinza buli omu yaba nebbeeyi kuyange bbeeyi eyiyo yoga nti essimu eno iPhone yange nga Samsung yange najugula sente bweziti by then siina bujulizi zino saawa naye nga wagula sente mmeka obudde Samsung Fold 3 over Flip 3 Fold 3 nazisonderanga nandiba nazisola milioni nga 5 nenga simu lunaku lumu simu wiiki emu ate eryenda ya milioni 2.3 omufariiso bandiba buweze 8,000 fridge milioni 1.2 ati lwanagigula ku game lwafuna fridge n'essimu 2 ziyingira mu milioni 8 oba 10 then wojja agambe mbaze fridge mufariiso ne TV ate TV 42 inch kisinzira obojo mitwala 5.5 okakasa kikaati yali kikaati Hisense eyingira mu kyenda kikamu emukumi ndi wano kulw'ensonga njagala kusaba kisonyiwo eri Mr. Navio nafunamu obuzibu naye ku nyumba gye nali ngezaako supervisinga oba gye namuyambako okuzimba okuva mu 2011 mu mwezi ogw'ekkumi mpaka okuva 2021 mu mwezi ogw'ekkumi
mpaka 2022 mu mwezi ogwokutaano. Waliwo ebyatuukawoko ng'ennyumba ewedde. Nyumba yagwa mwaka ki? Mwaka guwedde. Kuva 2010 yantwalayo oba nagendayo 2021 mu Gwokumi. Wewamusangira? Mwasisinkanira oba? Twasisinkana 2016 actually. If it's not 2017, it's 2016. The late year. Ng'omwaka guli ng'ogugwako mu mwezi ng'ogw'omunaana ogw'omusanvu. So since 2016 mbadde naye. So oli engineer, oli si muzi azimba? No. Okola mulimu ki? Okwatagana ne Navio. Njagala nnyo hip hop. Njagala nnyo music. Mainly ali mu luzungu. Nasanga link, WhatsApp link. Then I had to join the group. Mwaka ngagwako 2016 ne bakola meeting Makindye. Right now it's Club Biluga. By then erinnya ddala. That's when we meet. That's how we became friends. Nembera nga nkola naye, I request his music via Facebook daily on a day, actually every lunch time, breakfast, good night, Facebook, Twitter, never sigadde wonna. So Mompempe wali gondi die hard wa Navcop. Kunze, I was beyond being a die hard. Kuba nali mwagalanga kitange. Obanga muganda wange. Kati no joininga ne mukwatagana. Nakusembeza. Nansembeza. Kati ntuke kiseranga sikyasembera bula nsembere kunze kuntegera yange ntono ntuke kiseranga nsemberedde ddala. Ng'oli ku mutto gwennyini. Ku mutto gwennyini. Era nga kyokubira muluka ffenna babiri nga ina ku gigi gy'alaga nga sootambula muluka ye nga ntudde mu mutto ogw'emaaso oba mu mutto ogw'emabega. Oba nga I'm among the closest people batambula nabo nga ina walaga okugeza ngagenda performing anywhere. So Mompempe wava kubwa fani nova mbwa die hard nobeera pyara. Kyala simanyi. Kuleveeyo. Woba kitegeeza. Let me say a close fan. Kale personal assistant kale. Nti wabalaze asobola okwesiga n'akutuma n'agamba nti geno ndeetere emaali bweti geno ndeetere engoye ze nnayimbiramu nga twalira mami ewaka ebintu okitegeera personal assistant we nti oba yadde teyampa tayita eyo naye kaŋŋamye nti kiringa bwe kitobe kyali. Wali osula naye mu maka ge gamu nga mubeera mwenna? No, nali mbeera wange naye nga bwona wakwagalira gamba ye oli waye tugenda wano jangu oba nkwetaaga ku kino oba genda nkimire kino oba nkwetaaga ewantu wano niwe wati okugeza genda ku radio 4 pick this amount of money go bank it. Genda ku Talent Africa pick that check bank it to this bank nampa account nanterako ebijjogerako nenga nteekayo sente ezira nezitulayo bulungi sigumu sebiri. Kati obutakkaanya buva okuleeta saawa eno omwetonde? Buva ku nnyumba. Ennyumba esangibwa eri Lubaga kumpi ne Jacaranda kumpi ne Lubaga hospital. Atwalayo mu mwezi gw'Ekkumi 2021 mbeerewo nga supervisor era nga nza controlling nzagula material nzasasula abakozi nzakuuma ennyumba yadde waliwo asikaali ow'emundu neera nze yaliwo nga ogisulamu? No, navangawo ku ssaawa 2 namanaginga buli ekigenda mu maaso kweyo ennyumba era nga buli ekigenda mu maaso nzasasula era at the end of the day nina okuwandiika ku dipooti nenkuwa ekifaananyi nenkisindika ku WhatsApp ye. Kati akulanga ki era ki ekikuleeta okwetonda oba wazimba ennyumba ye neggwa? Bwakya ku makya olunaku lwali lwakawungeezi mba ndi waka ng'ennyumba ewedde nali mmaze kuba ennyumba yaggwa nagiyingira
ne musengula n'omusengula nzika makwogera nenzija ebintu emuyenga niya cash gym abamanyi we yali abeera ntula ku motoka netusomba ebintu byonna nze yafuna ne moroka ezasomba ebintu ezali zisuka ndoza oba yali moroka emwe ngasomba ebintu emirundi egiwera enoba etaano kuba alina ebintu bingi nembireeta wano ewaka kati bukya ku makya nali nkola final touches nayina amadirisha ge bali balina okusiiga langi n'ebisenge wali wabulayo mabega ku boys quarters oba ku rooms ez'emmanju ansaba receipt za langi gwe nali nsembyeyo okugula wagula emikebe eno sigala kulimba sijja kujjukira naye nga yali langi mungi kuba zijjukira sente zaali ziwera miliyoni nga 2 era bazimpa mu bitundutundu ezasooka bweziba nga zali tizora miliyoni 2 era zora miliyoni 1 n'ekitundu ezasooka bazinsindikira mukyala we yansindikira sente ezo nenga nengula langi ne basiga wasooka niddamu okusiganawo okubiri kati oyo langi kaŋŋambe yavaako kalumanywera bansaba receipt bwe bansaba receipts saazirina kuba sigenda kulimba langi nali siguze wa receipt naye nga yali mulungi era yali akola kubeera yasiigibwa wegamba agula ku black market nagula ku black market okwawula ya nayawula kyo tayinza gamba mukama wo kabeera ni mbwawo manye nkwawuddeyo zino kwata ezo tekiribawo teri muntu alikikola kati bansaba receipt sayinza mugamba balina langi wa black market nave waka ku ssaawa emu nengenda noonya receipt ez'ekawungeezi nfuna receipt we nazijja nzireeta ku ssaawa zaalinga 3-4 tutuuke waka nangamba receipt ziriwa nenzijjayo nenzimuwa nasunulamu n'agamba receipt nfu enambas ye yagamba namba zezimu receipt number 1 receipt number 2 kati awaliwo ow'amasannyalaze gwe nali nkozesa n'agamba mbu ne bagamba navyo n'omukyalo ne bagamba mbu nze yabagambye amanja sente leeta naakumala mulimu gwe nga sente akyazimanja naye nga ye agamba sente amanja nnyingi okusinzira ku ze nnina omuwa amasannyalaze yes electrician ne mugamba ate bulijjo ze nkuwa ntufunamu obutakkaanya ne tuyomba nagamba ne mugamba yangamba bulijjo ze muwa nzimuwanga kyali wange okumubuuza maaso ga Navio nzikuwa nzaakuzaala nzaakulabirira oba oli mutabanyi wange awo ne tuvaawo ne tugenda mu garage gwe wali manager wa site yes ng'osasula abantu bameka abaali bakola padde ngero bawa sente mmeka kisinziira omukozi sente ze yali afuna kuba waliwo yali afuna weekly bamuyitanga Alex yazimba ennyumba eyo yazimba ne pagola kuba ennyumba erina pagola oyo w'amasannyalaze wayiseewo ebbanga ddene naye kyemmanyi zalinga miliyoni either miliyoni 4 okuba yalinga ennyumba yonna okuba yalinga pagola okuba yalingawo fence agitegeko amasannyalaze agitegeko ne umeme kati tumala tugenda mu garage baŋŋamba receipts zizino z'oleese nti tulage emikebe egiri empty jukire waka waliwo abantu bangi waliwo emikebe egyaliwo naye nga bo bagamba tegiwera kati nengezaako okwennyonnyolako nga already waliwo information gye baafunye egamba nti mbadde mbabba gye simanyi we yava gitaliiko nti kikino kyobadde obba mukyala we nambuuza alina byeyeyogeraawo n'obusungu obungi kati mukyala we esamuddamu sigenda kulimba nasirika busirisi bwe nagaana omuddamu Navio n'agamba I disrespected his wife oba nganya okuwa mukyala we ekitiibwa okunkwata nankuba ku kidondo nanzijawo nankuba wansi yankuba lemise yankuba then saawa nga 5 nampalula nantwala ku poliisi ezekiro nantwala ku poliisi erubaga antuusa ku poliisi erubaga waliyo akwira poliisi y'erubaga namubuuza kiki namugamba ono mubbi baabuuza ono omubbi namubuuza nti abbye eki nti abadde anziba emu ku byenzijukirako kati tuba tukyayogera afande Nasuna naye najja kuba actually nze n'okumanya afande Nasuna Navio waliwo yali abbye material ku site
Navio nakola fayina sunda nenkolagana na fayina sunda network bamuyita Medi netugenda engulu netunonye omusajja twamukwata nasibibwa ninzija ne mu kooti ku Mwanga Road naje emirundi ngena ne bamusalira ne machine tuju recovering nedda ku site kati waliwo n'ebirala yabanga okusite nga bomanyi nti olya kwa luvunanyizibwa ku masite nga sinti buli kimo ina kubira mugaga nti owaye onabye kino ate neetaaga kino nedda ng'obuntu obusonga obumu obutono obumala bwemalira nkola kyonna kyensobodde ngaga akomewo nga site erabika bulungi nga tekuliko nsonga za kisibu zitategeerekeka. Navio site yali agirambula emirundi emeka wayagalidde over the weekends yatangako n'emikwano gye n'abalaga project gyali mukola ne maama we yajjanga different people kudukama okugezanga oba muganda we bamuyita Kenny Daniels naye yajja ku site abantu b'enjawulo bajja nandi mu kuzimba nga bendi ku site kati atuuka mukomera agamba wakulira poliisi ono mubbi amugamba nedda omwana si mubbi kati mu kaseera ako ekiro ekyo afande Nasuna naye ajja ne Medi bo bennyini babuuza Sam kuba erinnya lyenkozesebwa Navio neyita Samwezi Gamuji Sam yampita Samwezi oba Sam Nasuna abuuza Sam ate kiki Medi nga Medi naye waali ne mbagamba Navio ankubye nandeetano n'agamba mbadde mubba ne bamugamba nedda omwana abadde takubba kuba ne kesi nali ntasali munda mu kaduukulu nali nkyali demise mu ddiro lya poliisi awo Lubaga ne bamugamba nedda omwana tayinza kubanga akubba ne kesi ezimu gwe z'otamanyi be bamugamba nti ne kesi ezimu z'otamanyi abadde aziripootinga n'agamba nate nekyongera munyiiza lwaki simugamba naye mugamba nedda wampa site to take care of it to supervise everything sinti buli kimu mbadde nokikugamba nali njesobola okunyiiza nga ennyumba lenakuggwa atongobe ate nga bwendya ngesanyu lyembadde siina okuba linina zino essaawa lijjeko eyo site kati so kali waliwo kafuulidde ddala kalimu olwedde gwali mulimu ng'akusasula sente mmeka nga bwe manager omanaginga nandibaseetaaga kyogera kuba yampanga buli lunaku ampa ekyemisana kyeggulo sometimes nava ekinjiko and even at the end of the month nakuba sente zeneenyumirizaamu langi gy'ogamba eyavaako obuzibu kyatuuka ekiseera ennyumba bagisize naye nga langi temaze kwe kwava obuzibu okusinziira ku sente zebasoboka olw'ensonga nze siri muzimbi siri inginiya sibisomereranga nabisomereranga ku bwongo bwange obutono nalina makinga sure nti agenda okusiiga langi yamubaze era nga mumuteekako ekibeera ne mugamba bala langi kuba gwe sigwe gusoose bala langi agenda okumalaawo nga sigenda kuddamu kusaba langi kigamba Mr. Kavuma so then mba ndi mukomera olunaku nasulayo naye nga sina gwe nyinza kubira esimu baali bazinzigyeko kuba ze zabeerangako buli kimu nze nabeeranga ku site nga ndikodinga nkwata vidiyo Navio yagitwala naye esimu mu nsawo nga ndi mukomera yaginsaba engeri gyali ampisizaamu nga sina mutandikira gimuma yali Samsung Galaxy Fold 3 Samsung Galaxy Fold 3 500GB eyebikula kati nsigala mukomera ngezaako kunnyonnyola bagamba kakati zino ensonga we ziri ziwanvuye eyakuleese alina okujja wano alina teeseganya naye kati enkeera kirowooza teyajja wajja bawunsa ye yajja bawunsa bwe yajja newajja ne driver nandi mukomera bawunsa nansala akagonda na bawunsa bamuyita Buuli oyo muddugavu munene bangamba yamujja ku buboyi bawunsa mukono gwa Buuli kati amazima ibanga nebangamba Sam nebitwali mukomera Navio yagamba bamugambi nabadde mugba ng'olwani amugamba kimanyi ku site waliwo aboolugambo kisuubira kuba buli yali ku site nze yamuleeta olina gw'otaasasula oyo taliiyo siina mmanja ku site olinaoyo w'amasannyalaze w'amasannyalaze gw'osuubiriza nti nsuubiriza kubeera information egye ŋŋamba leeta nga nvudde mukomera nti ye
yandikodinganga era mukundi kodinga actually neba neba bagamba ate w'amashanyalaze yabbanga ne cement kuba yeyo yali w'amashanyalaze naye yaleeta muganda wo muzimbi najja ku site n'azimba ennyumba naye nga bwe naleetanga cement kigambibwa nti bwe naleetanga ensawo 7 ng'ettaano zibula naleetanga ensawo 10 ku site bwe mba ngenza okuleeta ebintu ebirala we nazipanze nga batolako ensawo 3 mukuzitukuba omusajja akugamba njagala ensawo 10 zizigenda omaliriza kino ekizimbe toli muzimbi oba tomanyi nga nange nkola mpandiika nsaba Navio sente z'ensawo 10 nga ndeeta ensawo ezo nga bwe ziri nenziteeka ku site kati bano okunvunza bajjangako ensawo ze baagala okugeza ensawo 3 n'akwata ensawo 7 kuba Navio teyaliiwo n'alikodinga vidiyo nga ayawuddeko ensawo 3 ensawo teziwera naye ngaolwedde ezimu yazigyeko mmanya ntya era nga bwe kiri nti ku site si nti buli omu abeera mubi naye akola teuzi yaŋŋamba ow'amasanyalaze ne muganda ebandukira olukwe ne mulikodinga n'omulikodinga nga tamanyi nenjagala bipulinga Navio naŋŋamba sina budde bibyo birekera naye nga bikodzi zonna ku simu zaali bweziri era Navio naye yakimanyi nti nabeeranga ku site nga neekengera kati gwe wagendanga ogulanga material zino wayawulanga otya kugeza ensawo oba yakuba by then ensawo zaali 4 zaali kwena kitundu bagaininga paka kwena 3 nso bagaininga mpaka ku mitwalo 4 oba ku mitwalo 4 mu 10 engeri gyentwala ekingi nga ne bwabeera gwali eyo tuyinza kwata kyoba okozeeko ate teri atayagala kyabwereere oba teri akyagala kyatakoleredde oba kyakozeseza bwongo bwe butono ng'okisigaza ekitaali kibi nkaŋŋambe nti eyo yensobi osanga yensobi gye nakola era yemu ku nsobi lwaki ndi wano njagala kwetondera Mr. Navio gwe mbumpimpi woba obalamu Navio amubba tewamubba siyinza kubanga nabba Navio olowooza ki ekikuvunaanya ekinvunaanya ekyakutwaza ne ku poliisi bamugamba nali mubba ng'omubba ki simanyi ye agamba bagamba nali nziba ssente mu ngeri ki gisimanyi poliisi tewakola statement of course oba olina okukola statement era nagikola statement kijja wawandi mba ndi mukomera bawunsajja ne driver baŋŋamba ebintu bino Navio agamba wamubba mbuuza sente meka tezayogerera sizijjukira wabula olwenatuula ku makya agamu bwe natuula ne Navio ku ntebe yaŋŋamba wabba nemugamba sabba nemugamba nendooza kye nakola nakuba enjawulo open bule nambuuza yes bule nambuuza oba akuba enjawulo okuba enjawulo ya sente meka nembagamba sigenda kulimba toyinza kubanga okuba enjawulo ya 10 n'ogiwala era sinti oba okuba enjawulo olina ozitereka nezibeerawo mu kabokisi nti ozimanyi bwe bannemerako nembagamba ndooza nakuba enjawulo ya $5 million kyekigambo kyenagamba bule naye wakuba enjawulo ya $5 million ebbanga lyewamalayo oba nakyakukyogera nabuuzibwa yakwata sigenda kulimba ninabalanga enjawulo sagala nimbe kuba teriyo toyinza kuba njawulo nga bwobala kuba teri emba namala emyezi okuva mu gwokutaano nga 2021 mpaka 2022 okuva mu gw'okumi 2021 mpaka mu gwokutaano 2022 kikaŋŋambe isementi yomu ku benda kubako enjawulo kuba waliwo ate ebimu singa sinze yabigulanga kugeza plumber eyakolanga amazzi ye yali family plumber sina bye namugulira byamaanyi ye sente ezisinga baziteekanga ku layini ye mpozi ezasembayo nga naye batandise omweraliikirira zibateeka ku layini yange nengenda naye mu Australia namugulira ebintu era Navio buli kimu nakyo nakigambanga Navio era nalikodinganga buli kimu ng'aboggola Shafiki kati ye yajja mukomera nankanga bubi nnyo nemanya nti nandi basigenda va mukomera lino kuva mukomera lino bagenda kunyongerayo mukomera eddene oba genda ku any black site ntunyizibwa kati olwo mazeewo ennaku mmeka ku poliisi yali mazeewo ennaku ndowooza zaali 2 naye nga sina gwe manyi gwe nnyinza kubira kubisimu baali baziwambi ani ng'agiwambi
kale kangambe bali Navio yali yazinzijako nga zitutte. Emu yali waka uwe Flip 3 nga Fold 3 gyanzijako mu nsawo nga ali mu kamera. Kitegeeza ali olina essimu bbiri. Nali nina essimu bbiri. They were two phones, Samsung Galaxy Flip 3 ne Samsung Fold 3. Ojja otya okufuna zino essimu? Ndi mukozi. Kuba besides my boss nali nkola mu ngoye. Era ngenda okuwatagana naye nanjulira engoye. Downtown? No, Capital Center. Nga nkola masimu yali akimanyi. Kubeera nagulirako bule simu. Twagula ya second hand. Nze yagulira bule simu. Nga nkola ne mu laptops. Yali abimanyi byonna kuba nali mwagala nnyo to the extent nali sina kye mukweka. Nga mmanyi waana amanyira nga sinza amugambye kijja mu Nsaba. Kati bajja bankaza we bangambira nzibye bambuuziza olina ssente mmeka bagambye siina okuba enjawulo ya ssente mmeka nagambira $5,000,000 bamala bangamba okuva mu komera muno olina kyolina okuwaayo. Nduka ekiseera nibagamba banaye sina kye nnina okujjako mugenda twala amasimu ge nnina mutwale ebyomunju bye nnina okugeza obuliri, TV, entebe, firiji nga byennyinza okuwaayo. Nabigula mu njawulo ya musajja? Badde namba yali ansasula ate nga ndi mukozi kuba nsinze muntu nti nagendanga mu club. I could part nagendanga mu club Navio muyimbi testa buli club gyayingiramu teri atukwatako fa babeera naye. That means nyingireko mu club ez'ebbeeyi nga sisasudde nyoddeko ku soda ow'obwerere kuba sitamire ku ssente ze. Kati baba yali ansasula at the end of the month nampa n'ekyemisana n'ekyenkya nampa ne transport anzize ewaka. That means nsobola okutereka akasente nenkula ekintu kyonna. $5,000,000 wezogamba oba wabalabalamu ze wayawula wazikolamu okyoba $5,000,000 siyinza kulimba one nga bwe nakyogedde nti sinti wakuba $5,000,000 olunaku lumu oba tubale nti ensawo tubale 10 kale nga bwe njogedde nti nsikabona nagulako ensawo 10 emirundi ng'esatu nagulako ensawo 7 nagulako ensawo 3 biri recorded ne receipts weziri ezimu yazinzijjako byonna yabitwala nabimu. Sinti oyinza okuba ku ensawo 10 oyinza okuba ku $5,000,000 mukono gweppa. Zandiba ndowooza ensawo 10 za $2,000,000 oba kuba ensawo ga yena kitundu sinakidikala okuyisaamu. It's okay. Naye nga bwomanyi nti oli ku site you survive. $5,000,000 okuzoogera sinti ze nali manyi mu mutwe naye nazoogera nali under pressure era nga bambuuza nga yagala gaana baagala ansa mbadde nkuba enjawulo oba nabbye ziri ssente mmeka ansa yo nagiwaayo naye nga simanyi zewayawula zenayawula oba nnyingi oba nto. sigenda gamba mbu zaali nyingi singa mu ggwanga siriimu era singa siriimu kusaba kisonyi osaawa zino nga njagala lisa omuntu bwe yatwala abunzire anyambe ku myaka. Navio yatwala ebintu bintu ki? Bwe nali mu komera mala okukola statement eri era yali andikodinga ku simu amushuwa nti simu eyo yali awo nga tutudde mu komera banzijja mu cell ne bantuuza awo ebbali mu kasenga akamu wenjogerera naye mala obimugamba baŋŋamba Navio erina kyagenda kukozesa bintu byo talina kyabyagaza naye agenda kupanishingamu. Gwe weeyama n'ogamba mbadde nsaba kuva wano naye mbasingira ebintu byange bino na bino. Saasinga wawaayo nga weeyagalidde? kyeyagalira so oba tewasinga oba okitegeeza wawaayo? Bambuuza I had to admit nti tute sente walina okukkiriza by all means okufumba ye kyeyazibba nti ninaze nabba by all means nalina okukkiriza okuva mu ng'otya okutwala ku black site oba okutwala okunteeka mu prison ennene kuba kyali kisoboka. Nali muntu omu against one big star against different people. Kati bamala baŋŋamba okuva wano nakyo ino tumbagamba sinakyo bamanja bamwagala kuwaayo ngenda bowaayo bye nnina
nze ng'omuntu. Olunaku olwokusatu ekawungeezi Navio yajja aŋŋamba kale ogenda kumpa by'olina ewonga bwe byogedde nti by'olina bye mba ntwala to compensate sente zange ze wanziba. Navio yali akyaddeko gwe gwasooka ye kennyini tuva ku poliisi bankutte peeni sayininze fold 3 esimu ze nalina 2 sayininze omufaliso sayininze entebe sayininze TV sayininze fridge TV size ka 42 kunze nene kuye teina makulu mufaliso size 7x7 kika sigenda sijukira kika nenga gwali munene mu size atenga mugazi. Fridge double door one door double alika double kubira ddala akasente ku site y'omukulu baze nali nsasula n'ekitanda ekitanda yakireka kote n'engeri kyali kya box kya design mbuza amaanyi kuba sinza ayagala ennyo malidadi omungi byeyo byokka byeyatwala mpozi ne sente ze nalina mba nfuluma ekkomera bwe yanteekayo nalina sente mu wallet nalina $1,18,000 bwe nali nvaayo nazo zaafiseewo nali ngenda sola wentu wa dduuka lyange mu kibuga kitegeeza akasente ke wakubanga ng'oteeka mu bizinensi ya dduuka dduuka yatuukayokko temwalimu kirimu kyamaanyi kiyinza kubanga kyeyagaza. nze ekisinga okunneewuunyisa tugamba oba batugamba Navio plan the kit kaya ate ebintu byoyogera TV 42 fridge mufaliso amasimu plan the kit abitwalawa nagambibwa nti just ampanishingamu in 1 week akubonereza ambonereza bagenda mala abintu aina chai aina gwa madam simanyi sagala kwa tulona kibigenda kulinda muzetu just kinagambibwa ngolwanya gamba nti era ne bangamba yandeka mukomera yanyo omwengo yagendera omubale musana samugalaga kyakoze simanyi oba baali bannimba simanyi oba bituufu kuba saaliyo nze nali mukomera ebintu babibawa twava mukomera afanye national bayanza sente zeri asayinizi zeri ankute nazo Navio nazitwala $1,000,000 netukirire ewe waliyo baga yange walinamu emu 18 zabulira ku polisi yazibba sina kyogerako zasigala ku polisi wazigabira polisi nazigabira polisi ne bampa $1,000,000 Navio nagikwata nali sina kyakola you people I was out of options bakujja ku site wennyini bagamba nti wobadde obbira ne bakwasa okumanaginga bakututte ku polisi osesemyemu oba ovuddemu $1,200,000 zaali mu wallet yange nali nziyina kitegeeza wayawulanga akasente akawera ekyo kale anyway because sigamba nti wagenda okujja ku site ng'ovudde ku dduuka okozeeyo sente yali akimanyi nti saa 7 emba ngenza okulya lunch namugamba ngendako ku dduuka ewange ku dduuka lyange nenambula ku dduuka ekyo yali akimanyi era nakimugambako openly nze kamakogera nakimugamba ku dduuka nalina edduuka capital center ate era nasasulwanga at the end of the month ngandya nekyemisana yakusasulanga sente ezo zange naye sula netambuza obya naye nga zimmala ogula essimu yonna tewafunyamu nkenyera oba tolinamu nkenyera egamba nti essimu zino nagula za bbeeyi nali sikisuubira ku lw'ensonga oba n'ebintu byennina bya bbeeyi bye byavuddeko obuzibu no ku lw'ensonga nyenzeeko ku ewantu wamu nga ntumyeyo sente oba ndabyeko ku sente zaalina actually nze naye twali close okusinga ku muntu yenna kyeyalirowoozezza
oli mwana we nze actually time yatuka nga mwita tata yampeera omwaka mulamba nga ne mu ggwanga taliimu university form 4 2015 nkolagana nga mwalimu ina y'amaanyi nene kati tutuuka ewuwe tujjayo baaga yange kuba that evening I used to go to gym nga maze okuva ku nyumba kati waka enyumba nti nali ne bwenva okwobo yali abeera these days nanvawo obudde nga bwekyali ne mugamba ngenzi waka ngendako mu gym nenvayo nengende wange nenebaka netujjawo baaga eyo yalimu ngatto zange n'obupale netugenda ewange naye sawa zalinga mu 8-9 ogw'emisana yemisana tutuuka ewaka n'oggulawo omuzigo tuva mu motoka kuba twakkirira nze ye bawunsaawe ne driver n'asikaali motoka twalimu abantu 5 nenzigulawo ennyumba n'agiraba nambuuza sente ziriwa ne mugamba nga bwe nakugambye nti sirina sente kubeera wonawonawo ozisuubira ne mulaga ne wenzitereka kwaliko omusirikale owa polisi teyeetaagisa wedde Navio yenyini sayizi gyalina oyinza kukola ti teyeetaagisa nga ayina asikaali we ayina bawunsaawe ne driver nenzigulawo ennyumba ne bayingira mu nnyumba anti nali bali bamaze okunkozesa endagaano nga buli kimu nkiwaayo endagaano gyewakola yali yaki yali yaŋŋamba actually nebindibandika nga yaŋŋambanga nti mpaayo ebintu byange to compensate sente nze namubbako ku site olwo sente mmeka ezaali mu ndagaano sizijjukira naye nzijjukira bambuuza mmeka ne mbagamba nze okusinziirako nze bwe mbalaabalamu baŋŋamba bwolabalamu gwe wakakuba enjawulo ya mmeka ne mbagamba $5 million kyesimanyiwo mu ndagaano nateekamu $5 million oba saateekamu sente ndagaano maagikolera waka ku poliisi nga sinnavaawo tugenda okuva ku poliisi ng'endagaano olupapula nduwandiise kitegeeza agenda okukola endagaano nga n'abasirikale bakimanyi nti mukkiriziganyiza because okukola endagaano basooka ku poliisi babagamba musooke mutuule wali muteeseganye n'akuwaabiro musonyiwo sekamu naye situation gye nalimu si mu bubi nali sina bwenzikirizaganya naye oba nalina kukola kintu kyonna ekyenzijja mu kkomero bwekitantula ku black site tutuuka ewaka nakola ne drive owokubiri najja ne kanta nebatika ebintu byange ebintu byali bingi ebireeta ne kanta siddipa oba katipa oba kakanta naye bakubira omuntu najja katolo nga babivuga babizaawa newa Navio waka Munyumba ne Rubaga wane Rubaganya webabitwala kati gwolwo bakuleka waka bandese wange banzigyeko buli kimu kyennina wali obeera ku Mengo ku Stanit buli kimu ekyava babitwala wayiseewo ebbanga ddene ngezezaako okwegayirira Navio mu ngeri yonna esoboka ngezezaako ogenda ewuwe tezaali nnungi nga ndi ku geeti to the extent nti zino essaawa ndi mukawu oba embeera gye ndimu esuse weyandikomye ebintu yabitwala mwaka ki guno oba oguwedde omaze omwaka gumu n'emyezi ng'etaano ng'obanja bintu nga mwegayirira abimpe oba kale tuddemu tukole ffenna nga yengeri yokka ate ebintu byewamuwanga oyagalidde byewakolerako n'endagaano atwale ate obanja bintu saabimuwa nti nali njagadde nga bwegambye nti nali newala ebintu bibiri genda mu kkomera ddene okufiireyo kuba sina muntu ayinza kunzijayo oba ogenda ku black site nkubibwe menyebwe nga Shafiiki teyagamba anyway ndi wano kingezezaako omwegayirira personally via WhatsApp ngezezaako okumutuukirira yagamba ati yagezaako okuŋŋamba ngende ku police I go to 999 if I want the Ugandan it's 911 those are the messages I received tagamba nti oba nze nsasula sente zange bwe ziti nze nkuddiza ebintu kyogera kuba naye akimanyi saayina sente simulimbangako sikitegeera awo ebintu by'omwana ono anyway nze ekyensinga okusaba kiri kimu
nsaba nsonyiwe zino essaawa nga bwe namugamba nti sabba ssente oba nali sirina ssente nagezaako ogenda mbamanerenda to survive nagezaako to recover what was taken by working hard naye biganye zino essaawa bagenda kunsiba bamanerenda ate nga bakusibira bamanja sente zaabwe sente ziwera ne bazisuka mu miliyoni 3 n'okudda waggulu ko bamanenda bali basatu munsonyiwa okubanga ndi mu kujjukujju nsobola okujja sente ku bamanerenda basatu oba bana ne mbadde nga mbasasula era teri agamba nti olwamuggyako sente nabula anoonya kunsiba nno buli amanja zino essaawa kalibe kakabere kaduuka kennina mbaddewo okumala ebbanga manerenda mpadde sente okumala ebbanga baba bampadde sente okumala ebbanga wabula kati kinyinze situation gyendi mumbi bwe naaba mukomera siyinza kukola video zino oba sigenda funa muntu actually nga bwe mba ndi mukomera omuntu ayinza okunyamba alina kuba Navio teri mulala ne kati baba atenga naye yambe anti kyeŋŋamba kale singa nyumba eyo sakkiriza kubeera ku nyumba eyo nenjizimba singa amufayini nenakkiriza otula ku nyumba eyo mu butamanya anti obusente obutono bwakusikiriza sente tono zansikiriza kuba nali mukozi mukama bwakugamba tuulaawo okola kino toyinza gaana without a choice yamanya atya nti omubbi kyesimanye ekyo kuba teyaŋŋamba ye yagamba bamugamba nti nali mubba ani simanyi ebintu byonna byo byatwala bibagibwamu sente mmeka bwe woba obalaabalamu essimu 2 buli emu yammeka buli omu amanye ebintu bino bitundibwa okusinza buli omu yaba ne bbeeyi ye kuyiyo kuyange bbeeyi eyiyo yoga nti essimu eno iPhone yange oba Samsung yange najugula sente bweziti by then siina bujulizi zino saawa naye nga wagula sente mmeka obudde Samsung fold 3 over flip 3 fold 3 nazisonderanga nandiba nazisola miliyoni nga 5 naye nga si mu lunaku lumu si mu wiiki emu ate eryenda ya miliyoni 2 n'ekitundu oba 3 omufariiso bandiba buweze emitwalo 8 erigi miliyoni 1.2 ati najigula ku game lwafuna firiji n'essimu 2 ziyingira mu miliyoni 8 oba 10 then wojja agambe mbaze firiji mufaiso ne TV ate TV 42 inch kisinzira obojo mitwalo 5 mu 5 okakasa kikati yali kikati hisense eyingira mu kyenda kikamu emukumi kitegeeza omusajja wamunegula wamukubanga miliyoni 2 anti tomanyi musala gwensasula nga gwali gwa sente mmeka ate anti nakubuuziza yakuwokyanga mmeka omwezi because by then twagala tubeere balambulukufu wali tolinayo mulimu omulala gukuyingiza sente nali nguyina nalina edduuka ly'engoye kyonna kyogedde ng'omwezi zikuleetera sente engoye toyinza mmanya n'edduuka lyalira miliyoni emu batera obalansinga okere miliyoni emu ng'osobola okolayo amagoba ag'emitwalo 2 omwezi after expenses kisoboka nakyo because woba obazeebazeemu ebyo ebintu ebisinga mu nyumba wabifunira mu moment era gye wali ku nyumba nimbyemu ebisinga kuba kati kyogamba wagenda ogenda ku nyumba ya Navio gitandika ogikolako essimu ezo wali ozirina nalina essimu endala era bwe nalina Samsung A80 ena kamera eziflipping era nalina essimu 2 ng'ogyeko A80 nalina Redmi Note 10 zino ze nakwata nenyongerayo nimpayo akasente mpolampola ninfuna lwaki omuntu gwokoze naye ebbanga edde nasobola okwekulira n'akuggyako na buli kimu kyolina awo nange we binsoberera gwe gweguse mu bulamu nze naye okufuna obutakkaanya era bwava kweyo ennyumba Navio wa mutima mubi zino essaawa byembuzaabuza gwe ki kyolaba essaawa bw'abanga yanzimba nentuuka wentuuse
aye namba natwala buli kimu kye nina okutandikira ku by'omunju mba siina ansi eyo kuba yampeerera yali andisizaako then obanga akutta omwana wo ng'enkyagenda keera ku ssomero n'omuwoleza yunifoomu nga wali awo ekawungezi ku ssaawa 12 n'omugamba kankolezeeko yunifoomu yo enkyogende ku ssomero esule ng'ekaze n'omala okujooza ng'alaba n'ogivulunga mu ttaka. Bwe yakuwanga ssente okumugulira langi yakugamba omugule ku black market? No. Lwaki wali ogula ku black market? That was my own decision. Nga bwe yampanga ssente ngule langi w'ennyumba nga taŋŋambye wa kumugula wabula ŋŋambye yeetaaga langi ngule wonna ewanyanguyira nagulanga nange wanyanguyira. Do you blame your decision? No, I don't. I will survive. Do you regret okwawula ssente za Navio? Why should I regret? Kuba singa sikunkuba kunteeka ku mbeera singa era nakyo tekyavaayo nti nze nkyogere era saali kyogere. No. Do you regret nti wamwawula era okumwawula kwe kutuusizza ku mbeera eno gy'olimu? Do I regret nti namwawula? I don't regret that. Kuba teri nsobi eri mu kwawula. So you don't regret your actions? My actions your action is against your parent because you took him as your parent. I took him as my parent. So you don't regret your action against your parent? I would have been regretting if I do it for singa nachikola with an intention. Nesa inachigende lwaki onna. Lwaki nkubuuzizza bwe nti? Bw'okeera enkya n'ogamba omuntu nti ngenda njagala kugula langi. N'akubuuza langi ya ssente mmeka. N'oyongeramu ssente. N'atuuka ku market nga ssente ze wamugambye za njawulo. Toba mubbi. Bwe kityo si bwe kyali. Omukebe gwa langi bwe guba nga gwalinga kyegambe nti I could bargain. If you could bargain, ngera wa bargaininga nnyo. Lwaki bali tebakuwa receipt? Osobola okuwa omuntu bwe nzijewo nga nze gula langi wa mitwalo omukebe gwa mitwalo 10 whatever the returns. N'ompeera ku mitwalo 9.5. Osobola okumpa receipt ya mitwalo 10. Era nkweyo omwenda. Osobola reportinga yo wa mukamaawo ng'akubuuza zinde ttaano ezayiseeko ziriwa omuddamu ki? Because tosobola. The answer is tosobola. Don't go far. The answer is tosobola. That is it. So now you see to wazimuwanga. Wazesigaliza. Or you could print your own receipts. I never printed my own until the last moment. Where did you get the receipts you presented to him? To my friend in Shauriako. Your thief. Presenting fake receipts. Yet you had the receipts. Nalisi no original. Kuba no original yenna. Eri ku site ya mtu wala najje wanga ene mtefu na. My question is, don't you believe that presenting fake receipts to your boss it's an indicator eraga nti oli oba muyayi? Yali azinsabye. Singati yazinsaba saali zimuwa. Anti yazikusaba because he's your boss, he had to make an accountability. Ku buli kimu kye wagula. Zino sita agenda zinsaba mu nsonyi okyogera bwe nti it was an aim of doing something. Era kyeyakola actually. Si mu bubi. Which something I talking about? Kyokka kasa nti bamugambye nabadde mubba. Notuka ekiseera nti atwale buli kimu ekyange. Don't you believe that if he presented the right receipts, osanga teyalikoze ekyo? No. It was already late. Niwe naalizireese. Kuba ow'amasanyalaze yaliwo nga neyanumiriza mu nsonga za kisiru endala ezitaliimu makulu. Amasanyalaze simanyi oba naye yali yeetaaga receipt. How do you want people to trust you? Trust yange. Boss wo. Sina kye namukola. Kuba nazimba ennyumba n'egwa. N'alibuza ne $2 million omu hard cash ng'eratadde ku line yange. Oba $10 million. N'entambula n'egenda. N'enasigalawo. Ennyumba yakostinga ssente mmeka? Ennyumba yali yakostinga how much? Gwe mukubalamu. Nga gwe yali supervisor wa. Okay, the finishing you did on that house. Nasembeyo okulaba mu kitabo kuba ekitabo kye nali mpandiikamu yatwala buli kimu n'akatabo yakandekera. Naliba $2 million ziyitamu. Kuba $200 million. Ziyitamu. Kuze yawulako zaali mmeka enjawulo gye wakuba $5,500 gye wabagainingira. Sente ku buli kimu nayawulangako kuba ebimu. No, just some of the some. Sigenda kulimba siyinza wala. Mpozi nga nawo ntadde under pressure oba influence nga nebwe yankola nenkubawo any amount. Ondeke. Nawe nsobola okikola ne kate bw'obuyinza tobuyina zino essaawa era sigenda kulimba. Yetonde.
ng'aboggola Shafiki. Shafiki kati ye yajja mukomera nankanga bubi nnyo ne mmanya nti nandi basigenda va mukomera lino kuva mukomera lino bagenda kunyongerayo mukomera eddene oba ngenda ku any black site ntuyizibwa kati olongo mazewe ennaku mmeka ku poliisi yali mazewe ennaku ndowooza zaali 2 naye nga sina gwe manyi gwe nnyinza kubira ku bisimu baali baziwambye ani ng'agiwambye kale kangambe bali Navio yali yazijjako ng'azitutte emu yali wakawe Philip 3 nga Ford 3 gyanzijjako mu nsawo ng'ali mukomera kitegeeza ali olina essimu 2 nali nina essimu 2 there were 2 phones Samsung Galaxy Flip 3 ne Samsung Fold 3 ojja otya okufuna zino essimu ndi mukozi kuba besides my boss nali nkola mu ngoye era ngenda okukwatagana naye nanjulirwa engoye downtown no capital center nga nkola masimu yali akimanyi kubeera nagulirako bula essimu twagula ya second hand nze yagulira bula essimu nga nkola ne mu laptops yali abimanyi byonna kuba nali mwagala nnyo to the extent nali sina kyemukweka nga mmanyi waanaamanyira nga sinza amugambye kijja mu Nsaba kati bajja bankaza we baŋŋambira nzibye bambuuziza olina sente mmeka bagambye siina okuba enjawulo ya sente mmeka nagambira $5 million bamala baŋŋamba okuva mu komera muno olina kyolina okuwaayo nduka ekiseera nibagamba banaye sina kyennina okuggyako mugenda twala amasimu gennina mutwale ebyomunju byennina okugeza obuliri TV entebe firiji nga byabigula mu njawulo ya musajja badde namba yali ansasula ate nga ndi mukozi kuba nsinze muntu nti nagendanga mu club I could part nagendanga mu club Navio muyinda testa buli club gyayingiramu teri atukwatako fa babeera naye that means nyingireko mu club ezebbeeyi nga sisasudde nyoddeko ku soda ow'obwerere kuba sitamini ku sente ze kati baba yali ansasula at the end of the month nampa n'ekyemisana n'ekyenkya nampa ne transport anziza ewaka that means nsobola okutereka akasente nenkula ekintu kyonna $5 million wezogamba oba wabalabalamu ze wayawula wazikolamu okyoba $5 million siyinza kulimba one nga bwe nakyogedde nti sinti wakuba $5 million olunaku lumu oba tubale nti ensawo tubale 10 kale nga bwe njogedde nti nsigabana nagulako ensawo 10 emirundi ng'esatu nagulako ensawo 7 nagulako ensawo 3 be recorded ne receipts weziri ezimu yazinzijjako byonna yabitwala nabimu sinti oyinza okuba ku nsawo ensawo 10 oyinza okuba ku $5 million mukono gweppa zandi bandowooza ensawo 10 za $2 million oba kuba ensawo ga yena kitundu sinakidikala okuyisaamu it's okay naye nga bumanyi nti oli ku site you survive $5 million okuzoogera sinti ze nali manyi mu mutwe naye nazoogera nali under pressure era nga bambuuza nga yagala gaana baagala ansa mbadde enkuba enjawulo oba nabbye ziri sente mmeka ansa yo nagiwaayo naye nga simanyi zewayawula zinayawula oba nnyingi oba nto sigenda gamba mbu zaali nyingi singa mu ggwanga siriimu era singa siriimu kusaba kisonyiwo saawa zino nga njagala lisa omuntu bwe yatwala abunzire anyambe ku myaka yatwala ebintu bintu ki bwe nali mu komera mala okukola statement eri era yali andikodinga ku simu amushuwa nti simu eyo yali awo nga tutudde mu komera banzija mu sel ne bantuuza awo ebbali mu kasenga akamu wenjogerera naye mala obimugamba baŋŋamba Navio yalina kyagenda kukozesa bintu byo talina kyabyagaza naye agenda kupanishingamu gwe weeyama n'ogamba mbadde nsaba kuva wano naye mbasingira ebintu byange bino na bino saasinga wawaayo nga weeyagalidde kyeyagalira oba tewasinga oba okitegeeza wawaayo bambuuza I had to admit nti tute sente walina okukkiriza by all means okufuna okumera ye kyekyaliwo
nti ninaze nabba by all means nalina okukkiriza okuva mu ng'otya okutwala ku black site oba okutwala mu prison okuteeka mu prison ennene kuba kyali kisoboka nali muntu omu against one big star against different people kati bamala baŋŋamba okuva wano nakyo ino tumbagamba sinakyo bamanja bamwagala kuwaayo ngenda bowaayo byennina nze ng'omuntu olunaku olwokusatu ekawungeezi naabiyajja aŋŋamba kale ogenda kumpa byolina ewonga bwa byogedde nti byolina byemba ntwala kucompasate sente zange zewanziba nabyo yali akyaddeko gwe gwasooka ye kenyininyini tuva ku poliisi bankutte peeni sayininze fold 3 esimu ze 42 sayininze omufariiso sayininze entebe sayininze TV sayininze fridge TV size ka 42 kunze nene kuye teina makulu omufariiso size 7x7 kika sigenda sidukira kika nenga gwali munene mu size akenga mugazi fridge double door one door double alikada wira ddala akasente ku site y'omukulu baze nali nsasula n'ekitanda ekitanda yakireka kote nange kyali kya box kya designing z'amaanyi kuba sinza yagala ennyo maidadi omungi byeyo byokka byeyatwala mpozi ne sente ze nalina mba nfuluma ekkomera bwe yanteekayo nalina sente mu wallet nalina $1,18,000 bwe nali nvaayo nazo zaafiseewo nali ngenda kusobola wentu wa dduuka lyange mu kibuga kitegeeza akasente ke wakubanga ng'oteeka mu bizinensi ya dduuka dduuka yatuukayokko temwalimu kirimu kyamaanyi kiyinza kubanga kyeyagaza nze ekisinga okuneewuunyisa tugamba oba batugamba Navio plan the kit kale ate ebintu byoyogera TV 42 fridge mufariiso amasimu plan the kid abitwalawa nagambibwa nti just ampanishingamu in 1 week akubonereza ambonereza agenda mala abinjirize alina kyali alina gwasanyusanyu madamu simanyi sagala kwatulana ekibigenda kulinda just kyenagambibwa ng'olwanya kugamba nti era ne baŋŋamba yandeka mu komera yanywa omwengo yagenderawo mu bbaale misana zamugalaga kyakoze sikirungi simanyi oba baali bannimba simanyi oba bituufu kuba saaliyo nze nali mukomera ebintu wabibawa twava mu komera afaayo national bayanziza sente zeri asayinize zeri ankutte nazo Navio nazitwala $1,000,000 ne tukiira ewe waliyo bbaga yange walinamu emu abiri emu 18 zabulira ku poliisi yazibba sinakyogerako zasigala ku poliisi wazigabira poliisi nazigabira poliisi ne bampa $1,000,000 n'omugagga nagikwata nali sina kyakola you people I was out of options bakujja ku site wennyini nebagamba nti wobadde obbira ne bakukwasa okumanejinga bakututte ku poliisi osesemyemu oba ovuddemu $1,200,000 zaali mu wallet yange nali nziyina kitegeeza wayawulanga akasente akawera ekyo kale anyway because sigamba nti wagenda okujja ku site ng'ovudde ku dduuka okozeeyo sente nti yali akimanyi nti saa 7 emba ngenza okulya lunch namugamba ngendako ku dduuka ewange ku dduuka lyange nenambula ku dduuka ekyo yali akimanyi era nakimugambako openly nze kamwa kwogera nakimugamba ku dduuka nalina edduuka capital center ate era nasasulwanga at the end of the month ngandya nekyemisana yakusasulanga sente ezo zange naye sula netambo zobya naye nga zimmala ogula essimu yonna
tewafunyamu nkenyera oba toyinamu nkenyera egamba nti essimu zino nagula za bbeeyi? Nali sikisuubira ku lw'ensonga oba n'ebintu bye nnina bya bbeeyi bye byavuddeko obuzibu? No, ku lw'ensonga nyenzeeko ku ewantu wamu nga ntumyeyo sente oba ndabiko ku sente ezaalina. Actually nze naye twali close okusinga ku muntu yenna kyeyalirowoozezza. Close mutya? Oli mwana we? Nze actually time yatuka nga mwita taata yampeera omwaka mulamba nga ne mu ggwanga taliimu. University form 4 2015 nkolagana nga 2019 nkolagana nga mwalimu ina y'amaanyi nene. Kati tutuuka ewuwe tujjayo baaga yange kuba that evening I used to go to gym nga maze okuva ku nyumba. Kati waka ennyumba nti nali ne bwenvaoko obwe yali abeera these days nanvawo obudde nga bwekyali ne mugamba ngenzi waka ngendako mu gym nenvayo nengende wange nenebaka. Netujjawo baaga eyo yalimu ngatto zange n'obupale netugenda ewange naye saawa zaalinga mu 8-9 ogw'emisana emisana tutuuka ewaka n'oggulawo omuzigo. Tuva mu motoka kuba twakkirira nze ye bawunsaawe ne driver n'asikaali. Motoka twalimu abantu 5 nenzigulawo ennyumba n'agiraba nambuuza sente ziriwa ne mugamba nga bwe nakugambye nti sirina sente kubeera wonawonawo zisuubira ne mulaga ne wenzitereka. Kwaliko omusirikale owa poliisi teyeetaagisa wedde Navio yenyini sayizi gyalina oyinza kukola ti teyeetaagisa nga alina asikaali we alina bawunsaawe ne driver. Enzigulawo ennyumba ne bayingira mu nnyumba anti nali bali bamaze okunkozesa endagaano nga buli kimu nkiwaayo. endagaano gyewakola yali yaki? Yali yaŋŋamba actually nebindiwandika nga yaŋŋambanga nti mpaayo ebintu byange to compensate sente ze namubbako ku site. Olwo sente mmeka ezaali mu ndagaano? Sizijjukira naye nzijjukira bambuuza mmeka ne mbagamba nze okusinziirako nze bwe mbalaabalamu bagamba bwolabalamu gwe wakakuba enjawulo ya mmeka ne mbagamba $5 million. Kyesimanyi wa mu ndagaano nateekamu $5 million oba saateekamu sente. Endagaano maagikolera waka ku poliisi nga sinnavaawo. Tugenda okuva ku poliisi ng'endagaano olupapula nduwandiise. Kitegeeza agenda okukola endagaano nga n'abasirikale bakimanyi nti mukkiriziganyiza. Because okukola endagaano basooka ku poliisi babagamba musooke mutuule wali muteeseganye n'akuwaabiro. Musonyiwa Sekamu naye situation gye nalimu si mu bubi nali sina bwenzikirizaganya naye oba nalina kukola kintu kyonna ekyenzijja mu kkomero bwekitantula ku black site. Tutuuka ewaka nakola ne driver owokubiri najja ne kanta ne batikka ebintu byange. Ebintu byali bingi ebireeta ne kanta si tipa oba katipa oba kakanta naye bakubira omuntu najja katolo nga babivuga babizaawa ewa Navio waka Munyumba ne Rubaga wane Rubaganya we babitwala. Kati gwolwo bakuleka waka bandese wange banzigyeko buli kimu kyennina. Wali obeera ku Mengo ku Stanit buli kimu ekyava babitwala. Wayiseewo ebbanga ddene ngezezaako okwegayirira Navio mu ngeri yonna esoboka. Ngezezaako ogenda ewuwe results tezaali nnungi nga ndi ku geeti to the extent nti zino essaawa ndi mukawuwo oba embeera gye nimesuse weyandikomye. Ebintu yabitwala mwaka ki guno oba oguwedde? Omaze omwaka gumu n'emyezi ng'etaano ng'obanja bintu nga mwegayirira abimpe oba kale tuddemu tukole ffenna nga yengeri yokka. Ate ebintu byewamuwanga oyagalidde byewakolerako n'endagaano atwale ate obanja bintu? Saabimuwa nti nali njagadde nga bwe gambye nti nali newala ebintu bibiri genda mu kkomera ddene okufiireyo kuba sina muntu ayinza kunzijayo oba ogenda ku black site nkubibwe menyebwe nga Shafiq bwe yagamba. Anyway ndi wano tingezezaako mwegayirira personally via WhatsApp ngezezaako okumutuukirira. Yagamba ati yagezaako okuŋŋamba ngende ku police. I go to 999
If I want the Ugandan, it's 911. Those are the messages I received. Tagamba nti obanze nsasula sente zange bwe ziti nze nkuddiza ebintu. Kyogera kuba naye akimanyi saayina sente. Simulimbanga. Sikitegeera awo ebintu by'omwana ono. Anyway, nze ekyensinga okusaba kiri kimu. Nsaba nsonyiwe. Zino essaawa nga bwe namugamba nti sabba sente oba nali sirina sente. Nagezaako ogenda mbamanerenda to survive. Nagezaako to recover what was taken by working hard. Naye biganye. Zino essaawa bagenda kunsiba bamanerenda. Ate nga bakusibira. Bamanja sente zaabwe. Sente ziwera. Zende bazisuka mu miliyoni 3 n'okudda waggulu. Ko bamanerenda bali 3. Munsonyi okubanga ndi mu kujjukujju. Nsobola okujja sente ku bamanerenda 3 oba 4 nembadde nga mbasasula. Era teri agamba nti olwamuggyako sente nabula anoonya kunsiba nno. Buli amanja zino essaawa kalibe kakabere kaduuka kennina mbaddewo okumala ebbanga manerenda mpadde sente okumala ebbanga baba bampadde sente okumala ebbanga wabula kati kinyinze situation gyendi mumbi. Bwe naaba mu kkomera siyinza kukola video zino oba sigenda funa mota. Actually nga bwe mba ndi mu kkomera omuntu ayinza okunnyamba alina kuba Navio teri mulala. Naye kati bw'aba ate nga naye yanvaamu anti kye ŋŋamba kale singa nnyumba eyo saakkiriza kubeera ku nnyumba eyo n'engizimba singa amufayini naye nakkiriza otuula ku nnyumba eyo mu butamanya anti obusente obutono bwakusikiriza sente tono zansikiriza kuba nali mukozi mukama bwakugamba tuulaawo okola kino toyinza gaana yamanya atya nti omubbi kyesimanye ekyo kuba teyaŋŋamba ye yagamba bamugamba nti nali mubba ani simanyi. Ebintu byonna byo byatwala bibagibwamu sente mmeka? Bwe woba obalaabalamu essimu 2 buli emu ya mmeka? Buli omu amanye ebintu bino bitundibwa okusinza buli omu yaba ne bbeeyi ye. Kuyiyo ku yange bbeeyi eyiyo yoga nti essimu eno iPhone yange oba Samsung yange najugula sente bwe ziti by then. Sina bujulizi zino saawa naye nga wagula sente mmeka obudde Samsung eyo? Samsung Fold 3 over Flip 3. Fold 3 nazisonderanga nandiba nazisola miliyoni nga 5 naye nga si mu lunaku lumu si mu weekend. Ate eri endala ya miliyoni 2 n'ekitundu oba 3. Omufariiso bandiba guweze 8,000. Firiji miliyoni 1.2 ati lwanagigula ku game lwafuna firiji n'essimu 2 ziyingira mu miliyoni 8 oba 10. Then wojja agambe mbaze firiji mufariiso ne TV. Ate TV 42 inch kisinzira obwojo 5,500 okakasa kikati yali kikati Hisense eyingira mu kyenda kikamu emukumi. Kitegeeza omusajja wamunegula wamukubanga miliyoni 2. Anti tomanyi musala gwensasula nga gwali gwa sente mmeka ate anti nakubuuziza yakuwokyanga mmeka omwezi because by then twagala tubeere balambulukufu. Wali tolinayo mulimu omulala gukuyingiza sente? Nali nguyina nalina edduuka ly'engoye kyonna kyogedde ng'omwezi zikuleetera sente? Engoye toyinza mmanya n'edduuka lyali lya miliyoni 1. But era obalansinga lya miliyoni 1 ng'osobola okolayo amagoba ag'emitwalo 2 omwezi after expenses. Kisoboka nakyo because woba obazeebazeemu ebyo ebintu ebisinga mu nnyumba wabifunira mu moment era gye wali ku nnyumba nimbyemu ebisinga kuba kati kyogamba wagenda ku nnyumba ya Navio gitandika ogikolako essimu ezo wali ozirina? Nalina essimu endala era bwe nalina Samsung A80 ena kamera eziflipping era nalina essimu 2 ng'ogyeko A80 nalina Redmi Note 10. Zino ze nakwata nennyongerayo nimpayo akasente mpola mpola ninfuna nze
Nasir Idris oba Sam kuba Navio erinnya lyenkozesa esaidi ya Navio n'abamumanyi. Nsaba ekisonyiwo byonna ebyaliwo ku nnyumba era nga bwe wasobola okutwala obudde n'omperera omwaka mulamba nomba buli kimu kino lineetaaganga omwana. Nsaba onsonyiwe right now ndi mu mbeera etali ennungi oba embi at si banja naye nsaba obuntu bwe watwala obunziriza. Omuli buntu ki bw'oyagala akuddiza? Essimu zange, omuli TV, omuli firiji, omuli entebe, obuliri, ne laptop. If bwe kisoboka n'akasente ya yabitwala nabiwaye mu ngalo ze, nabikwasa ye Mr. Navio Daniel Luwamakigozi. Ngezezaako okwetondera over the phone, ngezezaako okujja waka ku gate tonzikiriza. Mbadde siina kyakusalawo kirala okujjako to visit the media oba to use the media. Onyambo nsonyiwe. I live a happy life. Ogambye buli ogenda kikomera kye bakusuubiza okukuba amasasi? Bwe kyali simanyi ye yaŋŋamba for your own safety toddamu kujja ku gate yange. Then other two people answer gye bampa yali ndala. Nti ki? Agambye vaawo ajja kukuba amasasi toddamu kujjawo, ayinza okujja nakubirawo amasasi va ku kisenge. Musirikale oba ayina emmundu? Simanyi just biri bali bye baŋŋamba.